Abadde omuddusi omukulu omwana w'engoma Omulangira Crispin Junju ng'ali wamu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bakubiriza abantu bulijjo okufaayo okwekebeza obulwadde buno basobola okubutula ku nfeete. Awo twagala bw'oba otegedde w'oyimiridde, bw'oba osaze okufuna omubeezi omanye mubeezi si gw'onoofuna. Oba ofunye omubeezi ng'alina obulwadde buno mumanye mweteeketeeke nti bunakuzadde abaana bano abalina sikosseero mubaleete mangu erifu abasawo tubajjanjabe, nabo basobola ddala bulungi nnyo okubeerawo singa baba bajjanjabiddwa bulungi. Minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Dr. Ben Kiwanuka Mukwaya ategeeza nti Obwakabaka nga bukolera wamu ne gavumenti eya wakati baliko we batuuse mu kulwanyisa obulwadde buno. Gavumenti eya wakati naye yavuddeyo n'ebuleeta kumpi ku mwanjo, era tukolagana bulungi ne minisita munnange eri mu central government, era waliwo eddagala libadde linoonyezebwako wano mu Uganda hydroxyurea nga tulimanyidde eri Bulaaya ne mu nsi endala, akati genda okutandika okukolebwa wano mu Uganda. Abalwadde bano tubateeke ku ddagala lino basobole okukula obulungi. Omwana alina sikosseero, omulwadde yenna alina sikosseero singa abeera ku hydroxyurea abanga omuntu ali ku ARVs aba bulungi n'asobola okuweereza famire ye kwekulaakulanya n'okulaakulanya eggwanga lyaffe. Mu beetabye mu misinde gino mwe mubadde n'omukyala Namagembe Mariamu ne muwala we Angela Zalwango omulwadde wa Nalubiri, era ng'onattotodde embeera gy'ayitamu n'omwana we okuva abasawo lwe bakizuula ati alina obulwadde buno. Omwana namusanga alina sikosseero nga yakaweza omwaka gumu, yali alwala ng'aggwamu omusaayi ng'azimba n'engalo n'ebigere, ne mutwala ne mukebeza bangamba alina obulwadde bwa sikosseero. Namagembe yeebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okuva n'etaba mu kuwanyisa ekirwadde kino ekifuuse na muzisa, wabula n'asaba abantu okumuddukirira asobola okutaasa obulamu bw'omwana we. Naze okudduka olwaleero kubanga omulamwa guli ku bulwadde bwa sikosseero, ate nga nange nina omwana omulwadde wa sikosseero, era neebaza Kabaka olw'omulamwa guno, ate era ne munsaba ssente zino ezisondeddwa omwana nga bamuweeko omwana ye ayambibwe basobole okumuyamba. Namukadde w'emyaka 90 okuva mu bizinga Bisese eyavaayo gye buvuddeko ne yeewera okulya empanga mu banadduka emisinde gino e Buddu talabiseko mu badduse, wabula nga namukadde w'emyaka 75 y'omu ku baddusi abakwedde ddala obulungi. Robert Nesoi Kayongo ne Robert Nsubuga, BBC Fayina e Buddu. Toyanza nnyo toyanzeege eri bannaffe mwenna abeetabye mu nteekateeka eyo, abawagidde mu kuwagira nga bwe mwaguze emijoozi gino ne musigala ewaka ne mutadduka, mwebale nnyo mwebalire ddala, so nga ate nammwe abawagidde nga mwaguze emijoozi gino ate ne muvaayo n'okudduka ne mudduka, nammwe tusiima bwongerwa. Bwe tuyongerayo ne gambuuze, abantu ba Ssaabasajja Kabaka basabiddwa okwefumiitiriza ennyo ku nsonga Ssaabasajja Kabaka zazza asimbako essira kibasobozese okuzza Buganda ku ntikko. Okusaba kuno kukoleddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Nelson Kawalya bw'abadde mu lutikko e Namirembe, nga mu kusaba kuno mubaddemu n'ennyingo ey'okusabira Ssaabasajja Kabaka Mukama Katonda ayongere